ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. وقال بانجيني بانجي نازمنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. tukulembeza okutendaliza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba asa okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, era n'okwejjukiza n'okwekubiriza wamu n'okubajjukiza n'okubakubiriza nti kitukakatako okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu weefubeeko, gezaako okulaba ng'obeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye, atugabire okumutya, atugaggawaze obugagga obulungi, atugabire n'obwetoowaze. Baganda bange, njagala kubajjukiza nti omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Wewula ensi n'ebyayo n'ebigirimu, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukwagala. Teweerabira nti tutunuulira kaifa yas'adu al-mar'u, omuntu yeesiima atya fi ddarain, mu bifo bye ebibiri mwagenda okuwangaalira. Sa'adatuhu fi dunya wa sa'adatuhu fi al-akhirah, okwesiima kwe mu nsi muno n'okwesiima kwe ku nkomeero ye. Naye mu ebyo bye twalaba
ebituuse omuntu mu kwesiima kwe kubeera nga ensi agiwewula n'ebyayo ebigirimu era ne bitabeera binene gyali. Naye ekyo tekituukikako okujjako nga waliwo ebintu bye weekutteko. Mu byo twalaba ensonga 18 mu zo mwe muli التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم okubeeranga التأسي okulabira ku nabbi صلى الله عليه وسلم mu ngeri gye yayitamu ne bwe yawangaala mu nsi muno butya bwe yawewula ensi eno era n'agiyitamu mu ngeri entuufu Allah subhanahu wa ta'ala gye yamwagaza agiyitemu era n'atuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'asiimiddwa. Olunaku olwaleero ebyokulaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam obeere nga naawe otambulira mu buufu bwe oba oliawo naawe owone era otuuke mu kwesiima. Kya buvunaanyizibwa okumanya nti mu bitutwala ne bitumalamu, mu bitutwala ne bitumalamu era ebitusuuza tetwebase era ebitukulungutanya, buli omu yamanyi ekifaananyi kyakyo kyalina mu mutwe ne mu birowoozo bye ne mu mutima gwe. Mwe muli ebizimbe gayite amaka, mwe muli amaka oba enju oba emizimbe egyo egigwa mu ttuluba eryo. Buli omu ndaba abavubuka naye buli omu yamanyi ennyumba y'ekirooto kye, buli omu yamanyi ennyumba ey'ekirooto kyo. Abasajja abakulu nasalullah alafu alafiya, abasajja abakulu abazimba ku nnyumba ng'ovudde ku mmwe abakyaloota endoote, abasajja abakulu abazimba ku nnyumba, abazimba ku maka, buli omu yamanyi amaka gakolerera era gagulumula. Allahu almustaan. Abamu tebamanyira kumanya oba banaagamala, abamu tebamanyira kumanya oba banaakola batya banaagamala. Abalala nasalu llaha alafu walafiya gabamazeeko buli kyonna kye balina naye gaganya okuggwa, gaganya okufuuka nga bwe bakola batya bwe bagaagala, era gafuuse ekizibu nga nti ennyumba emazeeko sente zonna, buli gyoteekako gyesirikirako naye sinnagituusa wenjagala. Ennyumba zikoze zitya? Abakulu abazimbe ku maka buli omu yamanyi gyawulumudde. Albuyut wama adrak malbuyut, amayumba kyekimu ku bizibu by'abantu mu nsi. Kati ate bwe kidda ku bannyinaffe bakazi baffe, buli omu yamanyi ennyumba gy'aloota bbaawo azimbe.
era buli omu yamanye eyo gyali mwagiraba atya. Bw'ogatta wakati w'omusajja ne mukyala we ku birooto byabwe ku nnyumba, buli omu yamanye okusoomoozebwa kwalimu okukwe yennyini n'okuva eri mukyala we. Naye oli kuki? Ennyumba ebadde etya? Tulikola buli omu yamanyi woosula, buli omu yamanyi wa woosula ku bikwatagana n'ennyumba. Ku bizibu bye tulina mu nsi mwe muli kye bayita ennyumba, kye bayita amaka. Gatumazeeko emirembe era gafaanaganye nga bwe gafaanagana gy'oli ggwe gwenjogeraganya naawe, nange ayogeraganya naawe. Naye amaka, omwalimu ono Saleh Ahmad Ashami yawandiika ekitabo kiyita Al-Khuluqu Al-Azim, empisa ez'ekika ekya waggulu nga ziri ku nnyinizo ala sahibihi, nga ziri ku nnyinizo afdalu salati wa taslim Muhammad, afdalu salati wa taslim Muhammad, nga ziri ku nannyinizo oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusabasseeko okusaasira kwe n'emirembe gye ezisinga okubeera egy'ettendo. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala gwe yayogerako naga nti wa innaka la ala khuluqin azim, al-khuluqu al-azim, mazima gwe olina empisa ez'ettendo. Bwe yali amwogerako ku peegi eya 313 we yatuukira ku mutwe ogugamba nti ma jaa fi maskani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Katukunokolereyo ebikwatagana ku maka g'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Teweerabira laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mulina ekyokulabirako ekirungi ku mubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amaka g'omubaka sallallahu alayhi wa sallam agafaanagana gatya? N'akulembeza ensonga egamba nti alhajatu ila almaskan, obwetaavu obw'ekisulo. Era n'atulaga nti yuaddu almaskan min ad-daruriyat. Muganda wange omuvubuka, omuntu omukulu, manya nti ennyumba ebalibwa era etwalibwa min ad-daruriyat, mu bintu ebiteekeddwa omuntu okubeera nabyo, allati taati ba'da at-ta'ami wash-sharab wal-libas, era ekwata ekifo kya kusatu mu ebyo omuntu byateekeddwa okubeera nabyo era bye yeetaaga, byatasobola kubeerawo okujjako ng'abirina. Ekikulembera at-ta'amu wash-sharab, ekikulembera byakulya na byakunywa. Ekyokubiri wal-libas, biba byambalo. Ekyokusatu al-maskan, omuntu agwana okubaako ne waasula. Era olw'obukulu bwakyo Allah subhanahu wa ta'ala imtanna ala nnas, Allah yalaga mu byengera bye yawulira omuntu. Yagamba tabaraka wa ta'ala mu suratu an-Nahl aya ya 8, yagamba nti wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah subhanahu wa ta'ala yabateera
Allah yabateera min buyutikum mu mayumba gammwe. Allah yabateera mu mayumba gammwe, ekitegeeza mu mayumba kimu, ekyokubiri kum agammwe. Kyabuvunaanyizibwa nnyo omuvubuka gwandaba okubeera nga okolerera okubaako n'akayumba akayitibwa akako. Allah agambye tijaala lakum, yabateera min buyutikum, mu mayumba nga ate gaani, mu mayumba nga gammwe. Omuvubuka yenna manya nti mu byebbeeyi byoteekeddwa okukolerera, oteekeddwa okukolerera okubeerako n'akayumba nga kako. Allah agambye nti kum, akayumba ko. Akayumba kaani? Akayumba ko. Allah akayumba nga kako yakateekamu ki? Akayumba nga kako Allah yakateekamu sakana, yakateekamu obutebenkevu. Akayumba akako Allah yakateekamu obuki? Obutebenkevu. Okatebenkereramu, omukyala wo n'akatebenkereramu, ezzadde lyo ne likatebenkereramu, n'omugenyi wo bw'ajja naye akakola atya? Akatebenkereramu. Kalimu emirembe munnange Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agirambise nti ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah subhanahu wa ta'ala alina obutebenkevu bwe yateeka mu kayumba k'omuntu. Kalina emigaso egy'enjawulo. Waja'ala lakum min juludi al-an'ami buyuta, waja'ala lakum min buyuti al-an'ami buyutan. Ennyumba zange za njawulo era zizimbibwa mu bintu bya njawulo. Emabega eyo nga zisobola okuzimbibwa mu maliba. Waja'ala lakum min juludi al-an'ami buyuta. Mu migaso gy'ennyumba, tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Mwegasa nazo mu kiseera nga temuli waka, muli mu ŋŋendo, mutambudde, muli mu ntalo, ne mu kiseera nga muli we muwangaalira. We muwangaalira. Era ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ebyo bikozesebwa. Omwalimu agamba nti falmaskanu, mugala wange omuvubuka oba omuntu omukulu, ennyumba daruratun fi halatay al-istiqrari wat-tarahhuli. Omuntu okubaako ne waanaasula, ennyumba omuntu agyetaaga mu kiseera ng'ali awantu wawangaalira olubeerera, saate era agyetaaga mu kiseera nga jjulukuka okuva mu kifo kugenda mu kiki mu kirala. Okusembereza ekifaananyi y'ennyumba gy'obeeramu kati, eyo ogibeeramu w'owangaalira, si bwe guli. Naye ne bw'onootambula fi haalati tarahuli, okumanya ennyumba ya nsonga, ne bw'oba mu lugendo weetaaga woonoosula. Mu mbeera ey'olwaleero ze wooteeri ezo z'olaba, ze wooteeri ezo z'olaba mayumba gateekebwateekebwa nga g'abatambuze. Olw'okuba ennyumba teyawukana na muntu, y'ensonga lwaki
wonna wogenda osooka okunoonya wonookola otya wonoosula n'opangisaawo eruumu oba wagenze Dubai kusuubula oba wagenze kusoma oba wagenze kuwangaalirawa oba wagenze mu hijja oba wagenze mu umra ezo nyumba zikozesebwa fi halati tarahuli kati ate waliyo ennyumba nga teziri pamanenti nga woteeri ezo zolaba waliwo butenti moving tents ezo zolaba abantu bajja nawo kapanga wagenza okubeera ne bakapanga ne babeera mu mirembe tegerekese bulungi kati ennyumba yeetaagibwa mu mbengeri ebbiri fi haalatai al-istiqraari wat-tarahhuli وقد هيأ الله للإنسان في حال تنقله بيوتا ني الله سبحانه وتعالى اليما بيغا يري يتكرا omuntu mu ngeri y'okujjulukuka okuva mu kifo kugenda mu kirala n'amuteekera agalinga amayumba yasuhulu iqamatuha nga ganguyira okubeera nga gateekebwawo bantu bakubanga enkondo n'ateekako kaweema n'abeeramu aye nokajjawo kangu kakuteekawo n'okuvaawo kangu wa hadha min minani llahi ta'ala ala ibadihi ekyo nno kyekimu ku Allah subhanahu wa ta'ala kyalaga mu byebbeeyi bye yakolera omuntu temusula bweru nga nte waliyo ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala nga byo si bya tebibeera muki tebibeera munju wali okunyeka okusomoozebwa nti ente va kuzina ezamu zinusu bulaaya naye ente ezaffe ziri ze muyita eŋŋanda oba ennyolo enkuba otandika ti abange mujje ente ebweru bagitwalewa nkuba egisanga eyo n'omusala gikozi kutya kugisanga eyo wa awla muhimmatul bait ekisinga okubeera ekyebbeeyi omugaso gw'enju wa fawaidihi mu migaso gy'enju ma yuamminuhu min assakan mwana wattu kyekyo enju kyetugifunamu ekyokubeera nga tutebenkera alladhi dhakaratuhu al-aya ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatubuulidde mu Qur'ani mu aya eyo Allah jagati min buyutikum sakana mu byebbeeyi bwobanga olina akayumbako nga Allah akyakakuteereddemu obutebenkevu n'emirembe weebaze Allah subhanahu wa ta'ala kubanga okyafuna mu kayumbako omugaso ogwo Allah gwe yakola atya gwe yakalambikamu ntera okugamba ti abantu mmwe ababeera mu buyumba mmwe abasiraamu buli omu ayambagane ne munne ensonga eno ebeerenga mu mayumba gaffe amayumba gaffe Allah yagateekawo omusajja agazimbye azimba akayumba afunemu obutebenkevu abantu bawangaala nga tebannafuna buyumba bwabwe bawangaalira mu kusoomoozebwa okw'ekika ekyawaggulu gwe tolabanga kalakon kusoomoozebwa na bunkenke bwa shahariya bwa buli mwezi tolabanga kusoomoozebwa na bunkenke obwa buli mwezi kati omuntu buli wakuŋŋaanya akasente ke n'agulayo kapoloti 3 ne yeeresa n'azimbamu akayumba ke akazigo ke mukayita kazigo kaluumu ke katya kamu aba agwana okubeera nga akafuniramu obutebenkevu bw'obanga mukyala nga gwe omuddu ono gwe gwakutte n'akuleeta n'akuteeka mu kayumba ke kano kazimbye beeranga wakisa mwannyinaze beeranga wakisa omuddu ono mu kubeeraako mu kayumba ke akafuniremukko obutebenkevu buno Allah bw'agamba
Ennyumba Allah yazituwa tutebenkereremu emitima gikke giweweereko. Naye osanga omuntu ma'al asafi shadid ng'azimbye ennyumba zino ezammwe ze muzimba olwaleero mugamba nti etemyanga muntu naye nga subhanallah tagirinaamu sakanan, tagirinaamu butebenkevu era nga yegomba kubeera bweru waayo. Kyekyagimazeemu omukyala gwe yaleeta n'agiteekamu ila haddin, okutuuka ku mbeera omukyala asobola okunyigiriza omusajja mu nnyumba gye yazimba n'atuuka ku ddaala erimugamba nti bw'owulira okooye wano vaawo ffe kasitondo tuleeteranga ekyokulya, yagenda awumpugume anoonye gy'abeera. Bano ye omukulu kasitamu aliye yeebase. La hawla wala quwwata illa billah. Wa hadha min adh-dhulm, hadha min adh-dhulm. Ekyo kiri mu bulyazaamaanya. Ssebo nze enfulume ngende gwe noonya gy'olaga, bw'owulira nga tokyasobola noonya genda gy'ogenda. Kasanga n'otuweerezanga ekyokulya wadde nnyabo abasajja mugamba nti abasajja payipo bayitamu buyisi mmwe bye mufuna, naye n'abasajja nabo beetaava eri okubaako ne we batebenkerera. Ennyumba Allah yaziteekawo ng'aziteereddewo abantu bazifunemu obuki, basifuniremu obutebenkevu. Tetusobola kubeera one sided. Bakulu nammwe abasajja amayumba ago bwe mbanga mugazimbye naagalina bw'ogateekamu omukyala n'omukyala ono aba yeegomba mu nnyumba mw'omutadde abeere ng'afunamu obutebenkevu. Ng'abakyala bali bwe balabye waliyo n'abasajja abateeka mu mayumba ago, abakyala ne babanyigiriza okunyigiriza kwotalabanga. Omukyala n'atuuka okunoonya gy'awumpugumira adduke ekibambulira, n'osanga ng'adduse mu nju ng'anoonyezza omuzigo. Olw'ensonga nti omwami yasalawo okukola ekyennyuma ekyekyo Allah kye yamugaana. Allah agati wala tumsikuhunna dirara. Bw'obanga waakubeera na mukyala tobeeranga na mukyala omukose omunyige litaatadu ojja kuba osusse ensalosalo za Allah, obeera mubi. Ennyumba ne bweba nnene etya efunda walira nnyiniyo oba yagirimu, olwoyo agirimu engeri gy'ayisaamu munne. Abaffe ekibuuzo, ennyumba zaffe zikyatuukirirako ensonga y'okubeerawo kwazo Allah lwaki yaziteekawo? Olabanga ennyumba yo ekyali ekyo ekyali sakanan, ne bakubuulira nti waliyo omuntu asula mu mmotoka, sula mu mmotoka ng'alina ennyumba. Omuntu n'adduka mu maka n'agenda afuna n'adda mu kupangisa. Baganda bange, amayumba mu migaso gyago kwe kubeera nti mwana wattu abantu bafunemu obutebenkevu. Ate nno munnange ekyewuunyisa, ayadha billah, gwokimanyi nti waliyo abafunda waliza n'ezzadde lyabwe okufuluma mu mayumba ng'olina embeera
enyigiriza abaana ababo b'ozaala imma omukyalo oba omwami okubeera nga bafuluma mu nju awo ng'obwana bwo tebuyinawo obutebenkevu tebuyina musakana. Okimanyi muganda wange tyoyina ennyumba nasalullah alafu wal afiya nga teriyo omugenyi atebenkerera mu nju eyo, omukadde yandibadde n'essanyu erigamba nti ewa omwana wange bwe ŋŋenda omulabeka alhamdulillah nja kutebenkererayo. Mwana wattunga omuntu ayina amaka naye nga abazadde be tebasobola kutebenkererawo olunaku wadde ekiro. Kullu hadha ebyo byonna yajiri fi buyutina, ebyo byonna bitambula mu maka gaffe. Nasalullah alafu wal afiya. Waliyo amaka, waliyo ennyumba nga tezikyalamu bantu, abantu bakyalamu ne bakomba ku nneeyisa y'abo abazirimu ne bagenda nga bazisenguka mpola kati bw'aba Bashiri tulisisinkana eka mu kyalo nga tulina ensonga naye muzenyera bwa Bashiri ndeka. Ebyo byonna bya mazima ya akhi al-karim, ebyo byonna bya mazima. Allahu al-musta'an. Al-buyutu sakanan. Allah subhanahu wa ta'ala anyumba yaziteekawo bibeere ebifo mwe tukola tutya, mwe tutebenkerera. Rahimallahu al-muslimin. Allah asaasira abasiraamu ate ennyumba esukka ku kintu obutebenkevu bw'abantu abalala. Wa rahimallahu, Allah asaasira ate bano bawalimu simanyi twala tugende ennyumba gye tudda, ennyumba gye tudda. Kati Allah agerere Umar ennyumba kanga tewaliwo obutebenkevu, tagenda mu bidandali bya firimu, tagenda mu binywero, tagenda mu night clubs, tagenda ne bwana akyala ewa mikwano gye tasobola kukyalayo kumala wiiki. Bw'okyalayo ennaku ne ziweerebwa siraaji ennaku 3, okyalayo ekiro, okyalayo ekiro, ovaawo enyeezi ekiro kati mukazi yasooka omubuuza agi siraaji seeka kiki ennaku 3 buli kakiseera ava wano ssaawa 4. Kati nengera omuntu afaanagana bw'atyo ng'alina kudda waka naye musaasire nga jadda kabula muliro. Jadda kabula ki? Kabula muliro. Baganda bange ne bannyinaze ennyumba Allah yaziteekawo zibeere obutebenkevu bwaffe. Allah ayambe ku basajja mmwe n'abakyala mmwe okuzzaayo amayumba ge mubeeramu okubeera nga mugazzaayo ku kino Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulambikira. Ekyokubiri, فالسكن يعني الاستقرار والهدوء النفسي. ekitegeeza obutebenkevu bwe kubeera obukakkamu omuntu bw'owulira mu mutima muli, wa makani raha liljismi, ekifo omubiri guno mwe gukulira okuwummula, haithu yabtaidu linsan an ayuni nnas. Mu nnyumba omuntu yeesamba amaaso g'abantu n'abeera wala ku maaso g'abantu. Bw'oyingira ewakaawo oba oyingidde ng'abantu tebakyamanyi bikukwatako. ويتحلل من الشكليات القائمة بينهم ويخلو لنفسه نوي يولد ونيني أو يكون مع أسرته وبنوي يولد وبيننا بانتو بعيدا عن القيود نتوليناكم بيننا دلزلنا. Tuvo sango omuntu abakawe ikatono president bwabera wakabwati bwafanagana alina bantu be. Ebyo president beera bweru mumwe bali nabo obwa president. Taba president waka abeera wa bulijja waka. Bwati bwabeera waka seeka ye na yali waka ng'omuntu owa bulijjo. Obweseeka abukole eno mumwe. Naye kabeere kawaka ng'omuntu waki? Ng'omuntu owa bulijjo.
imaamu naye kabeereko nga tali ku maaso gammwe wabula naye ng'alinga ye. والبيت النيوم الزمولة أيضا هو المكان الذي يتقي فيه الإنسان الحر والبرد. تيجفو ومتم يكويكا متسيرا اتشو بوغمو نمتسيرا اتشاتي اتشو بنيوكوفو وبنيوكوفو بفيرو بويرو وبونجي bakuba Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ensiteni mu bunyogovu obwo naye bodde wakaawo mu biseera by'obunyogovu nga weebikako mu ssuuka nga weekakako mu bulangiti ng'obukuma bw'oyingira mu nju mu kiseera nga ebbugumu gyeriri ng'oyambala in an easy way mu ngeri enyi nga weebakakaliriko ng'empewo ekufuwako ebbugumu ly'ekkanzu ng'olikola otya. Abantu basula kungulu ku buliri mu kiseera eky'ebbugumu. Abo abali e Bulaaya mu museesi nnyogoga bwe babeera mu nju addukira mu nju ne bakuma ku byoto ne basobola okufuna ku bbugumu mu nju ng'ebweru tewakola watya tewabeereka. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakuteekera amaka nga kifo ekitutaasa ku bunnyogovu ne kitukutaasa ne ku ki ekitutaasa ne ku bbugumu. fihi alma'wa alladhi yukinnuhu wa yahfazuhu ولما لهذه المعاني من المكان أو المكانة كان المسكن واحدا من الضروريات التي رعاها الإسلام وجعل لها حرمتها وحصانتها. Obusiraamu bwateekerawo ennyumba ebizira kuyo era ne bugitwala nga kya bbeeyi kya nsonga nga kya nsonga. Otegedde ennyumba n'olw'ensonga eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye ng'omuntu yali ateekeddwa okubeera n'amaki n'amaka. Kaatutunuulire amaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam wakati mu bwetaavu obwo bwe yalinanga ffe naffe nga bwe tubulina. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ennyumba yamufuukira etya, zo yazizimba atya, zo saafaanagana zitya ennyumba z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Naawe ogerageranye eyiyo n'ez'omubaka sallallahu alaihi wasallam ezakkangamu obusiraamu obwo bw'olina, ezakkangamu Qur'an, ezakkangamu ahadith, ezisimukamu ebyebbeeyi, eziwangaliramu abasinga okubeera ab'ebbeeyi min rasulillah khayru khalqillah, okuviira ddala ku mbaka wa Allah, ekitonde kya Allah ekisinga okubeera ekyebbeeyi. Era amaka gaabateekanga gatya ku bunkenke omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abantu be mukyala we oba bakyala be salawatullahi wasalaamuhu alaihi wa radiyallahu anhunna. yagaa nti laysa baina aidina, mu maaso gaffe tetulinaawo ma narji'u ilayhi bisha'ani sakani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Makka. Tetulinaawo tusobola kulabira g'amaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali awangaalira mu kiseera ng'akyali e Makka gaali gafaanagana gatya. dhalik ekyo nno lwa nsonga annahu ba'da hijratihi sallallahu alaihi wasallam, olw'ensonga nti Nabbi bwe yamala okusenguka n'ava e Makka n'agenda e Madiina, baa'a Uqaylu ad-daara allati kaana yaskunuha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Uqayl nga naye Abu Talib yatunda ennyumba, yatunda amaka omubaka sallallahu alaihi wasallam ge yali awangaaliramu e Makka. ما سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة متبني وزيد ويبوز النبي صلى الله عليه وسلم ببعد محجة الوداع، قبل زي محجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم
yokka yamubuuza nti aina tanzilu gada olubava emina baddayo yamubuuza nti ya rasulallah bw'onoova mu mizizo ogenda kubeera wa ng'alowooza Usama yalowooza nti oba omubaka sallallahu alaihi wasallam ajja kudda mu kayumba ke yaleka e Makka atebenkerera awo mpaka lwanaddawa paka ekiseera kye kinaatuuka ekidde e Madiina. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam wahal taraka lana uqailu manzila wahal taraka lana uqailu manzila. Mwana wange olowooza nno Uqailu nga naye Abu Talib yatulekera akayumba enyumba yagitunda mwe nali kati e Makka sikyalinawo ki Makka sikyalinawo nyumba. Olwaliro osanga abamu kubatwala abantu e Makka ebyo byaliwo mu kyasa ekyo nga Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti mu Makka talinawo waki talinawo kafo. Uqailu yakakola atya yakatunda. Tuli wamu mu mwaka ogw'ekkumi oluvannyuma lw'okusenguka. Olwaliro mu mwaka gwa 1400 mwana mwena oba mwana mwetaano osanga omuntu ng'atutte abantu e Makka ng'abagamba nti awo ewali ennyumba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Simanyi obufere obulabu. Mu mwaka gwa 10 Nabbi sallallahu alaihi wasallam agati Makka sikyalinawo kaki kafo. Oluvannyuma lw'emyaka 1400 omuntu akulembera ekibinja kyeyatutte e Makka naga nti ennyumba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Obufere ayina avaayo nga musanyufu amatiza era bwe baatutte ne bakomawo nga basanyufu. Twalabye Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yali awangalira ng'akyali e Makka. Abalala balaga bwe yazaalibwa e Makka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tayina nyumba g'osobola gisonga ati yali liddawa yali mu kifo alfulani abadan. Kati ennyumba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabifaanagana e Makka eyo tebiriyo oyitakolanga atya takulimbanga. Walidha n'olw'ensonga eyo fasawfa yakunu hadithuna emboozi yaffe ku bikwatagana n'amaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam egenda kubeeranga sallallahu alaihi wasallam fil Madina ku makaage ng'aliwa ku makaage ag'e Madina. Seviri walazeewa mulwadde Seviri. Muganda wange lwaki tutunuulira amaka gano? Ennyumba kye kimu ku bintu ebitumazeeko emirembe ebikoshuuminga ssente zaffe empitirivu n'abalala tufudde tetukoze tutya tetuzimaliriza ne lwakuba tetumanyi ennyumba bwe bagamba ennyumba yandibadde etya ku musiraamu. Ennyumba yandibadde etya? Lamma bana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam masjidahu nade jagalo kontebe yeberewa. Lamma bana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam masjidahu. Muganda wange tata Bilal, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yazimba omuzikiti gwe salawatullahi wa salamuhu alayhi. Nabbi bwe yazimba omuzikiti gwe, omuzikiti gwe gwe guli liddawa? Omuzikiti gwe guli Madiina. Olimu obulamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yazimba omuzikiti gwe ogwawa? Ogw'e Madiina salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ulira bana ghurfatayn omubaka yazimba ruumu 2. Bana ghurfatayn kyava azimba ruumu 2 bijanibihi, n'agizimba
kumabbali g'omuzikiti gwe min muakhiratihi ene mabega nga wali min qibali almashriqi ku saidi ey'ebuvanjuba wa kanat alqiblata ekibula mu kiseera ekyo nabbi wazimbira omuzikiti gwe n'azimba ne ruumu bbiri yaumaidhin mu kiseera ekyo yalinga ayolekera bait almaqdis ila bait almaqdis huna tegeera tata Bilal nabbi sallallahu alayhi wasallam yasooka kuzimba muzikiti yasooka kuzimba muzikiti yasooka kuzimba nju nabbi sallallahu alayhi wasallam yasooka kuzimba muki oyo yali Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasooka kuzimba muzikiti bwagumaliriza ku mabbali gwagwo kyava azimbawo ruumu bbiri ruumu emu meka ruumu bbiri muganda wange gwandaba ne bwewamala okuzimba eyiyo nasalu llah alafu walafiya ne bwewamala okuzimba eyiyo era tewalowooza kuzimba muzikiti era tewazaako okulowooza waddako kulowooza ate kuzimba z'abapangisa simanyi otulaba gwe ne bwomala okuzimba eyiyo bye bakugamba nti man bana lillahi masjida bana allahu lahu baitan fi ljanna ngati egira erina mukamala okuzimba obwabapangisa ne bwamala okuzimba obwebweyogerere era wakati tebumala bakunonjezeeyo n'obwebwayise wosobola okuzimba ebwayise era kaakati olina obuzigo n'ennyumba masha Allah obwo bwomanyi naye gwalina ennyumba ku nsi kyandibadde kya bbeeyi Allah bw'aba akuwadde obusobozi wandizimbyeyo ku muzikiti omuzikiti guno gw'ozimba ate ye ennyumba yo fil akhira eno ye ennyumba yo ku maadha ennyumba yo ku akhira naye omuzikiti si ensonga yange nnene nabbi sallallahu alaihi wasallama yeyina obwetaavu obw'ennyumba naye ono gwe twogerako ali e Madiina yali yafuna dde obubaka ku myaka 40 ng'ali e Makka yali yafuna dde obubaka ku myaka 40 ng'ali liddawa ng'ali e Makka n'asenguka n'agenda e Madiina ng'e Makka oluvannyuma lw'okufuna obubaka ng'amaze emyaka 13 ana bw'ogattako 13 53 bw'atuuka e Madiina n'azimba omuzikiti ng'alina emyaka 54 bwe guli n'azimba ennyumba musajja mukulu ku myaka 54 yazimba eruumu 2 wangi yazimba eruumu meka oluvannyuma lw'okubeera nti ekibula bwe kyakyuka Allah n'amulagira okwolekera Kaaba olwo ebisenge byebyo ebibiri ne bibeera ng'olwaleero obisanga hatani lghurfatani ebisenge byebyo ebibiri n'obisanga nga hidhaa jidaari alqibla nga giri ku saidi eyo ila yasaari almusalla nga giri ku saidi eya kkono kati bw'obeera e Madiina ng'otunudde mu qibla mwana wattu amaka g'omubaka ago gabeera ku kkonowo indama yatawajjahu ila alqibla wulira ebigambo ebiwoomu wa kanat wahidatun minhuma ruumu mekeezo ruumu ebbiri ruumu emu lizawjatihi Saudatu binti Zum'a
simanyi tuli ffenna eruumu emu azimbye ruumu mmeka? Ruumu emu ya mukyala waani? ya mukyala we Sauda muwala wa Zumwa. eyo ruumu emu. katulabe eyokubiri eragawa. Wathaniya, ruumu eyokubiri uiddat li Aisha. ruumu eyokubiri ya mukyala mulala ya Aisha. ruumu eyokubiri yani yaje yagiteeseteese nga ya mukyala we Aisha. wakana kad aqada alaiha, naye yali yamaze dda omusiba nika. kati olwo alina abakyala bameka? buli mukyala alina ki? buli mukyala alina ruumu etya? buli mukyala alina ruumu emu. naye ani alina ruumu emu? abanga basira, ani alina ruumu emu? bakyala ki abali mu ruumu emu? Maama Sauda wa azwajuhu ummahatuhum. Allahu akbar. bakyala bannabbi bamaama babakkiriza bonna. Maama Sauda alina ruumu emu, ne maama Aisha naye alina ruumu etya? abavubuka abasiraamu, abavubuka abasiraamu, omuntu azimba ku nyumba, Allah bwakuwa obusobozi nga bwa ruumu emu, zimba ruumu eyo emu otebekerera okwo. nambe ntya abavubuka abasiraamu, abangemu abasiraamu, omuntu Allah subhanahu wa ta'ala, omuvubuka omusajja omusiraamu azimba ku nyumba, azimba ku maka. amaka otegeeza kiseeka? ntegeeza amaka nno ddala agawedde emirembe, agawedde emirimu, n'ogazimba n'otebenkerera omwo genkana ky'obunene eruumu yange eki. lwaki kino olaba nga tekijja mu bwongo, ng'ate osobola okubeera mu mbeera nga opangisa ruumu emu, ng'ogibeeramu mu bupangisa. wangi obwongo buugi obwo bukukkirizisa nti mu bupangisa ebeera enju omuntu mwasobola okutebenkerera, naye nga yiyo tegwanye. obwongo olina mu buugi. mulekwa osanga omuvubuka ng'apangisizza ruumu yeeki emu, nga mwateese ensonga ze zonna mwatebenkeredde. kuwa obusobozi bumulaga ekyo. naye ate n'omugati wange yeyayo akasente, abo bwaba akusobozese woona osobola okuteeka ruumu emu, oteekewo eruumu emu eyo otebenkerera omwo. aye nakuga nti leka naawe seeke nga nzimba enyumba yeruumu emu. agisiraje gwomusajja mukulu. hatha rasulullah, ono mubaka waani? ono mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, ali mu ruumu emu. faman anta, gatekwe gwa lengera bwogenda oteekawo erinnya mbuze sepiiri fakana maatha sepiiri owaawa mwoweeka ki? sebo gwe tobeera mu ruumu emu. naye nabbi sallallahu alaihi wasallam asinga abantu b'ensi eno yonna okubeera ow'ebbeeyi yaga nti ana sayyidu waladi adamu, nze ow'enkizo mu maaso ga Allah mu baana ba Adamu bonna.
wala fakhar, sikyogera lwakwekuza. Yaishu fi ghurufa, yaishu fi ghurufa, awangalira mu ruumu etya. Bakyala baffe, hal yaishu wahda, nabbi awangala yekka mu ruumu yemu? La, yaishu maa zawjatihi, awangaliramu ne bakyala be. N'abakyala mwe bali mu mirembe. Man antunna, mwe bebaani bakyala b'olwaleero? Mwe bebaani? Mbonze Mama Bilali oteeka otya mu ruumu emu? Gwani? Kyaki ogambe nze Mama Bilali? Olwo n'obeera wa kitiibwa nnyo nga Aisha radiyallahu anha awangalira mu ruumu emu. Wa fi'lan, ddala ddala mazima baganda bange, bw'abeeranga omubaka sallallahu alaihi wasallam awangalidde mu nnyumba ruumu emu ku bakyala be, ddala ddala bakazi mmwe, ddala ddala bakazi mmwe ne basajja mmwe abasiraamu, ku mayumba ge muwangaliramu puresha yaki? Man fi ghurfa, man minkum fi ghurfa illa qalila, ani mumwe ali mu ruumu emu? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sauda ali mu ruumu emu, ruumu yaabwe, walillahi alhamdu wal minna. Ne Aisha ali mu ruumu emu, wakati waabwe tewaliwo friction. Bakazi b'abasiraamu, friction zaaki? Wali mu ruumu ya bisenge bina, ennansana, bakutta omukazi omulala abamutadde mu ruumu bbiri, ekyengera ozirika oggwawo. Subhanallah, subhanallah. Mwe b'ekitalo ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, mwe bakyala ab'ekitalo ku bakyala b'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Era amayumba gammwe ne gabulamu obutebenkevu. Allah bwe yatugambe ne bubulamu obutebenkevu mu maka gaffe, nga tuli mu ago ge tufaanagana ge tuwangaliramu. Wa amma baqiyatul hujurat, bigambo by'omubaka biwooma. Ate ebisenge ebirala, falam tubna, nabbi teyazimbako bisenge birala. Nabbi teyazimbako bisenge birala illa inda alhajati ilaiha, yazimbanga ng'afunye obwetaavu obw'ebisenge ebirala. Galubindi kitereze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyazimba bisenge birala okutuuka ng'afunye obuki, ulira obwetaavu. Fakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yali nabbi sallallahu alaihi wasallama idha ahdatha zawjan, buli lwe yawasangayo omukyala, bana ghurfa, ng'azimbayo ruumu endala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyazimbanga, teyayongeranga ku makage kugagaziya mpaka ng'afunye obwetaavu. Ne tuliyinda tulabe obwetaavu obwamwongezanga ku maka, ne tubusanganga omubaka sallallahu alaihi wasallam buli we yawasangayo omukyala ng'amuzimbira ruumu endala. Era etya eremu. Simanyi byensomo weebiri.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث زواجا نبي صلى الله عليه وسلم بلي ويوسانغا بنى غرفة eranga azimbira yo mukyala we bwayo wasizira omugole nga muzimbira yo rumu we banatebenkerera ono ye bamuloga kuzimba emu siddogo yekirabaga basajja banne mayumba ge bazimba nedda obusobozi bwe yalina nga buzimba lumwete obuzimba lumwete ya akhi lkarim tolowoozezza tekulama ahdatha ziwajan nabbi bulu yanenga agenda okuwasa ng'azimba y'ennyumba muvubuka gwe tonnazimba olina omukyala tonnakola otya era tonnafuna butebenkevu ne mukyala wo gwolina tonnafuna butebenkevu n'abaana be mulina ababiri tebannafuna butebenkevu tonnazimba temunafuna butebenkevu mukyali mu dduka era buli wembeera musenguka nga muyita ku bantu olwo otudde mu maaso abaana bo ne mukazi wo batudde be muyitako babagamba naye gye mulaga basasula naye gye mulaga bakola batya basasula olaba otya nabbi awasize bakyala be babiri abazimbidde ennyumba mu butono bwayo onaamuzimbira luumu ye n'onaamuzimbira luumu ye ne batebenkera buli lwe yali agenda okufuna omukyala ng'azimbayo luumu endala lwaki tosoose n'ozimba yakayumba ono mukyala wo gw'olina n'atebenkeera omu gwonoowasa olwo gw'owasizza omulala kale n'omutwala mu muzigo n'opangisaayo omuzigo oba ne gwonoowasa naye n'omunoonyezaako bw'omuteeka obunkenke buno bwe twekuriyetingira abavubuka n'abasajja bwaki omukazi gw'olina ali muzigo n'abaana babiri ngati njagala omukazi omulala olina omuzigo ebweyogerere oyagala n'omuzigo ekireka shekhe tunakola tutya ati abakyala obaagala barakallahu fik naye noono yali abakola atya ombaka yaga nti hubbiba ilayya min duniyakum thalatha yatandikira ku an atibu wannisa naye abakyala yali abakola atya naye tiyawasanga bwato nga tebalina we bagenda kubeera shababu l umma bakyala banna babeerangako we bakoze batya webatebenkerera yabazimbiranga we batebenkerera mu butono bwawo era obwetaavu bwe bwamusindikanga n'obwetaavu obwo bwalinga bwakubeera ati agenda kufuna omukyala ng'azimbayo gurufu endala wanaatebenkerera naki okuzimba ku nnyumba kyansonga ayuha shababu okuzimba ku nnyumba mu butono bwayo kyaki kyansonga zimba ennyumba eya saiziyo zimba ennyumba ey'obusobozi bwo zimba ennyumba ey'obusobozi bwo bwebanga ennyumba mu busiraamu bweti bwefaanagana nyinza okugamba nti ebitundutundu 7 ku basiraamu bonna basobola okubeera n'ennyumba kituufu oba nedda ebitundutundu 7 ku basiraamu bonna basobola okubeera n'ennyumba bwe kibeera nga ennyumba gurufatan wahida bwe kibeera nga ne gurufu emu ne ruumu emu
esavinga ng'enju. Abasiraamu bangi basobola okubeera n'enju. Naye kullama tudhkaru baitan, buli lwe twogera ku nju ekijja mu bwongo bw'omuntu gayumba gagaggadde ge tutasobola, gayumba gagaggadde ge tutasobola. N'osanga omuvubuka ng'awangaalira mu luumu 2 oba 3, naam ziri contained, obwongo bumulimbye nti mwalina okubeera. Azisasula emitwalo 7 ku 8, azimazeemu emyaka 10 apangisa. Miskini era yeyita wa bbeeyi, osula wa najeera opangisa. Tulina akapatimenti awo ketupangisa nakafunaawo munange tewakaseera ka 7 n'omutunuuli. Olowooza ono senga yasula mu nnyumba entono ey'emitwalo 3, ruumu gyezi nga mitwalo 3, kwoyo afaanagana bw'atyo ng'asobola ogibeeramu n'asevinga 8 mu myaka 2 ddala aba akyali mu ruumu. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث زواجا بنى غرفة. قال ابن الجوزي يقام قال محمد بن عمر يقال كانت لحارث بن النعمان، ولو مسجب ميت حارث صحابي جليل متبن، والنعمان يرين منازل يينو بيومبا قريبة من المسجد nga buli kumpi n'obuzikiti, wa hawlahu nga bugwetoolodde. Fakullama ahdatha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlan, bwe yafunanga omukyala tahawwala lahu haritha an manzilihi, nga nabbi amuviira mu kaluumu okwo nga tiya rasulullah omukazi muteekebwa. Haritha yali mugagga nga alina obuyumba bwe obwetoolodde ki? Bwetoolodde omuzikiti lumu emwemu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam buli weyasanga mumbaka Haritha tukoze tutya kali kalumu kali akakulinaanye woboteeko omukyalo. فكلما أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا تحول له الحارث عن منزله حتى صارت منازل كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. باكر مجانبو بيومبا بحارثة mutabani wa Nu'man nga bwonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwafuuka bubwe. Obuyumba bwonna nga bwafuuka buki? Nga bwafuuka bubwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola atya? Ma nashukku tetubuusabuusa fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam kafa'a Harithan. Obuyumba buno Nabbi sallallahu alaihi wasallam ateekwa okuba nga yabusasula Nu'mani ala dhalika in fa'alahu hadiyya, bwaba yabumuwanga buwi lombaka yabusasula. Faqad kana yukafi'u ala hadiyihi sallallahu alaihi wasallam ala alhadiyya bi adhafiha, ombaka kubane buwamuwanga kirabo nga akuwa abako ne kyakuwanga kisinga ekirabo kyokoze otya kyomuwa. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam tasobola kubanga Nu'man Haritha yamuwa obuyumba kakibenga yabumuwanga kirabo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ateekwa kubanga yamukola atya? Au annahu yu'tihi thamanaha, oba sekyo yabumugulangako buguzi, oba sekyo Nabbi yabukolanga atya? Yabumugulangako owake. Mfunyemu obwetaavu, njagala kuwasa mukyala kundi kalumu inawo kalumu okanguze akakulinganya obadde oyagala kaluwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam either gakamuwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abako kyakoze atya? Kyamuwa oba namugati kalumu kali madego nkanguze nkuwe mmeka nga akagula olwo ng'aleeta mukyala we ng'akola atya? Olw'ensonga wayashkuru lahu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyova olaba haithu
يتيح له أن تكون بيوت أزواجه قريبا من المسجد. كنو حارثة يتكولا nga ayagala amaka ga Nabi sallallahu alaihi wasallam gabeere kumpi naki n'omuzikiti. Wakad ra'ayna kaifa annahu sallallahu alaihi wasallam, olabanga Nabi sallallahu alaihi wasallam tayinza kubanga buno babumuwa bwereere kubanga kakibeere ardul masjid, kalibeere ttaka kwe yazimba omuzikiti ogugolaba, hibatun wa innama dafa'a thamanaha, basooka ne balimuwa ettaka eryo ng'ekirabo, naye bwe yamala yakola atya? Yabasasula. si kyekyo kyokka. Wakad qala sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba nti mali ahadin indana yadun, tewaliwo muntu yenna yali atuwadde mukono bwati ng'alina kyampa, taliyo muntu ng'alina kyeyampa n'omukono gwe, illa wakad kafainahu, okujjako nga namusasula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti mali ahadin, tewaliyo muntu yenna indana yadun illa wakad kafainahu, okujjako nga buli yenna alina kyeyatuwa twakola tutya? Twamusasula. Okujjako omuntu ogwo ma khala Abubakar, okujjako Abubakar as-Siddiq, oyo ye jukira omulundi guli twagamba nti Abubakar omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti bw'aba ne ssente mba nnina, bwe mbeera n'Abubakari ebyange mba sirina nsonga. Kati Abubakari ye omubaka agamba nti oyo saamusasula. Fa inna lahu indana yadan, Abubakari ayina omukono gyendi, yukafiuhu Allahu bihi yawma alqiyama, ayina omukono nga Allah yagenda omusasula nagwo yawma alqiyama. Basajja bali mu busiramu mwebyo bye yakolera Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yalemerera omusasula, naye Nabbi agamba nti omukono gwe Allah yagenda oguteekamu okumusasula ku lunaku lw'enkomerero. Lahu yadun, ayina omukono ng'agenda okusasula bye gwakolera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ye nga Nabbi teyasobola kumusasula, gwamuwa eki? Basajja, kale no Haritha eyaguzanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba yawanga lumu omubaka sallallahu alaihi wasallam buli lwanaafuna omukyala, omubaka sallallahu alaihi wasallam tewali okubuusabuusa nti yakola ntya? Yamusasula amaka. Ne bukeera ku makyanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina amaka agenda okufa nga ayina amaka 9, naye nga gonna gurufatun nga buli omukazi ali mu luumu etyetya. Pressure yaki gye tulina bagala, pressure yaki gye tulina, bye tuwulumula biki okutuuka okufa nga n'ebimu tetubimaze. Lwaki omuntu tazimba ekyekigero? Lwaki tetuzimba ekyekigero? وكانت هذه البيوت كلها أو نارك جزاري السيدي يا أبوكوانجوا ناقنت أما بناؤها جاري أما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقول تقدت يلي رومو kitegeeza nti gwalina ruumu 2 oli wa pay. Amaka ga Nabbi gonna ya ruumu etyetya, ekitegeeza nti omuntu yenna omusiraamu alina ruumu 2, alina kyaki? Alina kya pay. Ate amaka ago si meereere, wabula gonna galimu abakyala, ekitegeeza omukyala yenna ng'alina omwami we nga bali mu ruumu 2 nga basiraamu balina kyappeeyi. Lwaki bakazi mmwe
Murumu ebbiri ezo ez'ebbeeyi lwaki temutebeekereddemu? Lwaki temutebeekereddemu? Mubungeeta wallahi. Ne mulemererwa erumu ez'ebbiri ayi ne babasanga nga temwafulumye muzo mwagenzeze mwapangisizza. Duli basajja be badde bazipangisa kati ate zennyini ze mwazzeemu ate ne badani y'okuzipangisa ate eri kwani? Eri kummwe. Bwe mwazaalayo abaana bwe mwavaayo nabo ate mwe mwava eri mu ruumu ebbiri ate mwe mwagenda mu ruumu ebbiri gye muli mwekka ate ne musigalanga eri gye mwadduka ewa ruumu ebbiri kati leeta z'okupangisa wano leeta ffe tuli wano leeta z'okupangisa wano oyagala tuyagala ojja kutupangisiza fiilan buno bwe bwenkanya era temuva ku mbuga z'amateeka atupangisize kemwatondebwanga muli bakazi mwamala masha Allah mwamala amaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam gaali gazimbibwa muki? Wa amma binauha gaali gazimbibwa fakana min al-liban gaali gazimbibwa mu buloka wa saqfuha min al-jarid ng'obusolya bwago mwana wattu bisansa. Kaga Nabbi ago gonna ge twogerako nga ga buloka na bisansa. Mwe musula mu mabaati ate no wansi w'amabaati mulinawo ne siiringi naye temuli bamativu. Mwe musula mu mabaati ne wansi w'amabaati mulinawo siiringi naye temuli bamativu. Abasajja tebali si bamativu n'abakyala abagalimu si bamativu. Duniya etutwala era tulaba nga Allah talina kye yatuwa. Wa kanat 9 abiyat enyumba zetwogerako eza Nabbi ezifaanaganako bwe zityo zaali ennyumba 9 byenjogera bwe biri. Emiryango gyagyo walladhi yabduli ekyeyoleka emiryango gyafaanagana gitya? Anna albuyuta kanat laha abwabun min khashab. Amaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam enzigi zaago zaalinga zambaawo. Wa amma alhujurat ulira ekigambo ونجد أن الروايات تذكر الأبواب والسطور لهذه الغرف والحجرات فقد روى عائشة تنميزة ببيالي فانقنا. الله المستعان. اليوم سنزاري الننزين كنوا. وأما مساحة هذه البيوت وبقاسي وازو فكانت غير واسعة أريد بقولين تزاري غانغازي. فقد ورد في الصحيح دار حديث توفو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بيابيرانغا مرومو ييمو كان إذا أراد السجود بياغالانغا سالا كيتشيرو صلاة الليل بجاتو كانغو كفونما في صلاة الليل غمز عائشة ngari nokko nakubigere bya Aisha ku magulu ge fakaffat rijlaiha nafunya ku magulu raithama yasjudu Nabbi sallallahu alaihi wasallam asubulu kufunama fa idha qama Nabbi bwe yayimiriranga basaqatihuma nga yegululako ku magulu. Ani ali mbufundo obufaanagana bwoti?
ani ali mu bufundo obufaanaganako bwe buti. Wa hadhihi sura ekifaananyi kino yumkinu an tuwaddiha lana kisobola tunnyonnyolera bulungi ma kanat alayhi tilka albuyut amakago bwe gaali gafaanagana ag'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-irtifa'u as-saqfi naye ate okugenda waggulu lengera akasolya kano gye kali akasolya ketwogeddeko ak'ebisubi twala tugende. Hasan al-Basri yagamba fi bayanihi al-Hasan al-Basri ngaganyonyola yagamba nti kuntu adkhulu buyuta sallallahu alaihi wasallam nafuna omukisa nga nyingirako mu mayumba ga nabbi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Uthman mu mulembe gwa Uthman ibn Affan fa atanawalu saqfaha biyaday ngangolola bwenti omukono lenkwata kasolya. Hasan al-Basri agamba ti mwaka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayingiranga n'agira bw'ati ng'akwata kasolya lengera obusolya obwaffe gye buli. Naye fi baladin shadidatul har mu nsi empitirivu y'okwokya, mu nsi empitirivu y'okwokya. Tumalirize ne hadithi eno ya Ummu Salama. wa kanat Ummu Salama mukyala waayitibwa Maama Salama qad banat hijratu baytiha min al-Liban. Amakaana gali tugambe mwenda, amakaana gaaliko ekigango mu maaso gaakyo. Ekigango ekyo kyakomanga mu kitengetenge awo, kigango nga kitengetenge. Nabbi mwe yasiikaniranga abagenyi be, amakaana nga galiko ekigango ekikoma mu kitengetenge. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwe yasisinkaniranga abagenyi be nga kisereke. Kati Ummu Salama y'omu ku baalina amaka agaliko ekigango, ruumu emu n'ekigango mu maaso. Ummu Salama kye yakola najja asitula ekigango kino nakyo n'akituusa waggulu. Wadhalika athna ghiyabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi yali taliiwo. Ummu Salama ng'akozeeyo akuŋŋaanyizaayo obw'ekikazi, ayinayo obusente bwe bwati. Kati nabbi yali taliiwo ng'agenze fi ghazwati Dawmatul Jandal, yali agenze mu lutalo lw'e Dawmat bin Jandal. Naam, ghazwatu Dawmatul Jandal. Falamma qad Ummu Salama n'asitula. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا كماو غير بدي يتامبدكو ناكماو نظر الى اللبن kyava tubuulira ekisengo omuzimbo gwakusituddwa. Fadakhala alaiha awalu nisaihi, nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasooka okuyingira ku olwo asanga amaka gakoze gatya gakyuse. Faqala, kyava agamba sallallahu alaihi wasallam, ma hadha albina, ma hadha albina, ate guno omuzimbo. Subhanallah. Abuuza ki? Abuuza ki sallallahu alaihi wasallam? Abuuza eyandibadde nga ruumu ey'okubiri esituliddwa ku makaage. Abuuza ti ma hadha albina, ate guno omuzimbo gwendaba. Faqalat, uli omukyala Aisha Ummu Salama agamba nti aradtu ya Rasul Allah, nayagadde owange gwe omubaka wa Allah, an akuffa abuswara nnasi, nayagadde nga bw'oba muli munda muno engeri gy'obeera otudde muno n'abantu abagenyi bo babeere nga tebakulaba. Aradtu an akuffa abuswara nnasi, nayagadde nga bw'oba mukulu tuyite ng'eddiiro ng'abali ebweru tebakola batya. Statement eno ginootinge. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ekigambo kino kyenjagala tufundikire nakyo. Taata Bilal
statement omubaka yayogera ng'agamba mukyala we n'amuga nti ya umma salama, ya umma salama, owange gwe maama salama, inna sharra, inna mazima ddala watali kubuusabuusa, kinootinge, inna mazima ddala watali kubuusabuusa kimu, sharra mu bibi ekisinga okubeera ekibi, ma dhahaba fihi maalu lmuslimina, ekyo ekigendamu emaali z'abasiraamu. inna sharra ma dhahaba fihi maalu lmuslimin, mu bintu ebisinga okubeera ebibi ebigenderamu abantu byebateekamu sente abasiraamu mwe bayiwa sente, albunyan gy'emizimbo. hadisirati inna sharra ma dhahaba fihi maalu lmuslimin albunyan, mu bintu ebibi abasiraamu mwe bayiwa sente gy'emizimbo. naye kino akyogerera ku lumu mmeka wali kino akyogerera ku lumu mmeka ali ku maka gagaziyiziddwa gawere eruumu mmeka, gawere eruumu 2. mbaka agafulumizaako statement egamba nti mu bibi abantu mwe bayiwa sente gy'emizimbo. mu hadithi endala yagamba nti ala abasiraamu mumanye. lwaki agambye nti kibi? yagamba nti la ujrata fi ttini, la ujrata fi ttini, emizimbo gye muzimba tegirimu mpeera n'eki. yensonga lwaki agambye nti kyekimu ku bibi bye muyiwa mu sente, kuba musobola osipendingira mu sente mpitirivu naye nga tewaliwo mpeera ze mugenda kutuuka mu maaso ga Allah abaga nti eno empeera ya nnyumba yo. webale kuzimba nnyumba gye wamalirako obukadde 3 empeera ziizo. yensonga lwaki omubaka agamba nti kyekimu ku bintu ebibi abantu abasiraamu mwe bateeka ki? mwe bateeka sente. bino abyogeredde ku nnyumba efaanagana bwetyo. yanansi senga nabbi alaba ku mayumba gaffe ag'olwaleero yanditugambye ati wangi, senga nabbi alaba ku mayumba gaffe ag'olwaleero yanditugambye ati lwaki tugwamu n'emizimbo, lwaki tugwamu n'ennyumba? naye wewunye comment gyateekako mwami yaga nti tilka hiya buyutu rasulillah, ago ge maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam allati ago kana yanzilu fiha alwahyi, ago ge gakkangamu obubaka qur'ani ey'ebbeeyi gafaanagana bwekatyo ga bbeeyi. wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wa hikma, agaffe galimu kya bbeeyi. gano ge gakkanga mu Qur'an gafaanaganye bwe gatyo n'abagalimu ba bbeeyi balimu nga batebenkevu. omubaka mwe yabaleka mwe yawangaala ne bakyala b'emyaka 10 tebaanoobako, tebaawumpugumako, batebenkera mu maka ago. n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam baali tebakkirizibwa kufumbirwa era baasigala mu maka gaabwe ago. lwaki muwumpuguma bannyinaffe? lwaki muwumpuguma? lwaki muwumpuguma? lwaki temuli bamativu? lwaki tugwamu n'ebizimbe nga nebye tulina bisingira wala nnyo gano ag'omubaka sallallahu alaihi wasallam wa yaishu fiha khairu khalqi llahi taala. gano omubaka sallallahu alaihi wasallam ge yawangaalirangamu.
faman nahnu khayru khalqillah, kitonde kya Allah ekisinga okubeera ekyebbeeyi. Faman nahnu, ffe baani? Olwokuba mulabye amayumba abatali basiraamu ge bazimba, olwokuba mulabye amayumba abantu ge bazimba min alharamu, ge mutamanyi na sente mpitirivu ze bagagulumulamu. Poloti yokka mwagikula za bbeeyi, poloti ya bukadde 8, poloti za bukadde 7, poloti za bukadde 3. Nova ku poloti n'agenda n'otunda amayumba compound yokka ekolebwa millions. N'ogenda ku nyumba naawe n'osigala nga totebenkedde. Ta'assawu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ensi ereme kuba malamu. Naye omuntu azimba ku maka n'atebenkereramu ne bwe gaba matono gatya. Tutebenkerere mu buyumba Allah bw'akyatuwadde. Tutebenkerere mu buyumba Allah bw'akyakoze atya, mwakyatuwadde. Tusinzise omwani, tusinzise Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo ebigambo tujja kubiraba mulundi ogujja insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'id ibn al-Musayyib, budde buno butukoze obubi, naye Sa'id ibn al-Musayyib yaqul, olunaku lwe gamenyebwawo amaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam basobole okugaziya omuzikiti, amaka ago gamenyebwawo ku mulembe gwa Al-Walid bun Abdul Malik. Al-Walid bun Abdul Malik gwe bamenyawo amaka ago, naye Walid bun Abdul Malik bwe yagamenyawo, Sa'id bun Musayyib yagamba nti wallahi ndayira Allah lawadadtu negomba annahum tarakuha ala haliha. Lawadadtu negomba senga bagalikanga bwe gali. Yansha'u nashi'un, generation ejje min ahli al-Madina, mu bantu b'e Madina, wa yaqdumu al-qadim, n'abantu abagenda okuva ebweru bajje Madina, min al-ufuqi fayara, buli omu ng'awangalira mu Madina owaamu, n'oyo akyaddemu obukyazi abeere ng'alaba. Maktafa bihi rasulallah, ekyo kyeyemalira nakyo, ekyamumalira fi hayatihi, mu bulamu bwe. Fayakunu dhalika, kibeere nga kyandibadde kigasa abasiraamu, mimma yazhadu nnas fi takathuri wattafakhur. Senga amaka ago gasigala mu Madina, ab'omu Madina nga bagalabako, naava eno ogenda e Madina nga bamugamba nti amaka g'omubaka ogalabye gaabo, kyandiyambye abasiraamu okubeera nga kiteeminga emitima gyabwe okuvaamu attakathur, okuyinjiwala, wattafakhur, n'agazimba ago ge tuzimba ne twefuula ab'ekitalo ku balala, senga galekebwawo. وللحديث تتم إن شاء الله، وللحديث تتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.